mu mwezi oguwedde bakizudde nti government ebadde erina projects 17 government nga zikwata zali zewolerwa ensimbi eziwera ezisuka mu kawumbi akadora timuwabo yambi obote timuwabo yambi lwansonga eryeji esente ze mubawa ze bakozesa okutulugunya abana Uganda esente ze mubawa za kubba za kwekusabwe kusi kitufu sagara kubekwekerera opposition kurunu yegabanyizamu for the first time for the first time ebintu bwe bibadde now ne president Museveni gwe mulimo gwe yakoranga Amino kumuja ko buyambi Oboto kumuja ko buyambi ebyo byonna byava ku opposition kimanyi wale abantu ba NRM nenga bajja ku ticket ya independent bari NRM rini kusinzira agetufuna go munku deputy speaker akora afuba nnyo wewawo nawulidde munti waliwo nakasenta akatambula bura signinga bagamba nti kakadde kurudda ruli olwaza akava mu parliament okuguru kumu kwaberanga mu FDC okuranga kuri mu NRM geto gaze nga akora mutembe w'ebyobufuzi oyo speaker mutamugenderera ne parliament nagenda ayinza kugiteka ku kati omuntu gosobora okulengeza nakaba n'amaziga yo mukyaro oyo ebyafaayo byo mukyaro oyo ngambireta wano eno program bayinza kugisarako kubanga nsobora kumusoma nintuka no kubiri nenga tukumanyi Anita tukumanyi naye eshengezaako okuleta nti bwoba mutembeyi mu byobufuzi bwofuna ekifo bw'ekitolina kuba mwegendereza kubanga bwotandika okukola ebintu bwebityo ate abantu bajukire ebyo ze ng'okora n'abanupu nabo sigenda kubatira kuliisa abamu kiba kikutegeeza nti abanupu abamu nabo tibanasayininga All right, a very good afternoon. We now have viewers of Fabali Kumukutu, the Flashlight Channel Uganda. Mwebale kutwagala ate mwebale kwekumira kumpeo obudde bwonna. Twebaza omukama obulambu atuwadde okutusigaza nga tukyali balamu atubaza omukama olw'okuba nti nammwe abali abatulaba nammwe mukyali balamu. Twebudde obudde obusinga ffe baani abakyali mu kusa. In other words, who are we that are still breathing? Those are very important than us, bigger than us. They've all gone away. Richer than us, they've all gone away. But we, who are we that are still breathing? We just say, praise be to the Lord that we are fine. Atubaza n'omukama nti Jajja NUP Katonda muteekeddeko ekisa nti gye mwamumanyira guli omwaka Febo nga bwe nawagambye in our last program bwali bwe buti nga mu Byarugaba nga tasana kuva wansi obulwadde nga bumutwalaganya n'ekisa kya Katonda nti wali kati mulamu era twebaza omukama ku lwekyo. It is your effort and God's grace. Kisa kya Katonda n'okubaawo kwammwe n'okwagala kwammwe okuba nti wali mulamu. Ffe baani we tuli program efuna olwaleero egenda kutambulira mu nnyingo 2 oba 3 nga tera tuzituukako twebaza program eri gye mulabyeko ennaku 2-3 emabega ya mu Byarugaba where you all appreciated his analysis. Ate mabagambye ebintu ebyo byatugambye nti no the truth nti wabyogerako 2020 wagambira nti bebajje ne bawamba engoye za Bobby Wine engoye za bana bano nti one time bagala kuzibambaza bakirabyeko nti it was almost kubanga kyekyo batidde buti ne bajjukira tunazibambaza bana abantu nti amanti wetuli amanti wetuli ntoja oja kujjayo bwino so kisa kya Katonda bambaza combat za maje ne babambaza butusi ne orukulutu wawa aveno ne butusi agende ba Museveni nibebuzabuza ntabo bakikankane group nti ya Bobby Wine yaru ngabantu bachajukira nti ebyo byari bya
FDC sina FDC byali byamanyagwa ekyo kituufu nnyo so temwerabira okusigala nga musubscribinga and you're sharing the content lwaki tubagamba nti no we are requesting you guys become member of the Flash Channel Uganda. How? You click on the subscription and join, become our member, such that you can watch these programs even before they are published. Tugenda kutambulira mu nyingo za fesa je twagambyeko olunaku olwaleero nti wiiki eno tebadde nyangu mu Byarugaba owe tulabidde okutulugunya kw'Abannayuganda kiyitiridde so twetaaga nga gwe tugamba nti no Jajja ffe eriiso ly'omukulu abaddugala bwe balaba otangaazeemukko entulugunya Abannayuganda ebintu bino bituuseewa what are we expecting from the government ebuli kyotugamba eventually kitera ne kibaawo n'ekyokubiri tulabyeko in a system jalese what they want to impeach Honorable Zaake ngali omukolo ali mu kuchukulira afubutuke yoggulu is an independent gwe bayita FDC mapinduzi netwebuuza lwaki kivate mubali ate nga batugamba konti mbu abamu kwabo kati impeachments ziri biri sessions impeachments ziri biri eyajimu muhwezi minister wa security ngaba aba opposition bagamba nti kiyitiridde katukusesharing kati NRM yene sara magezi neretamu ekyazaake nesajja batusobola mu bigambo batusobola so boza kwa tulaba tugenda kutambulirawo mutwade Nsereko gwatabukide na Nsereko banna Nsereko kanade kubaye mutu bannange abatuliriza n'abaturaba mbaramasiza amwe bari nyo kubera ku flashlight nga bulijo yes nsoka kwebaza mikwano jange abo mu diaspora abari mu America abari mu Asia abari mu Europe mwena mbaramusiza amwe bari nyo okubera n'umutima ogurumirirwa ensi yamwe banga bantu abamu bari bade batuke bweru nibesirikira naye nga ngoraba kumpi buri muntu ari ebweru ensi ewaka emuruma tibasirise buri kimu bagezako kushikora turi nabo mu rutaro sina kindi n'abamu bari mu rutaro no kutusinga fa bari wana kubanga wanu wari abebas na yoro ali mu muzira ori ali mu musana orabona buli rucha agamba nti kankuri buri nubwe nakora nti anubwe nabona lazima njagara nzire ye wafe mu Uganda mbereyo true east west home is the best absolutely so chovora babakora kisoboka mbebaza okugoberera wali wabasinga obungi okimayinta abantu abali ebweru abana Uganda orusi wali wone ebibamanyi n'okutusinga bagoberera nnyo n'okutusinga yes bali more informed than some of us here so abatuliza n'abaturaba ekisooka saagala nnyo mutye ebiri mu parliament okulwanagana okuliyo nze nabagamba ko nti omwaka guno byobufuzi bija kubeera byakasamene byatandika mu January nagano gakyali mabaga ya muteringi aba opposition nga bakolemberwa mpuuga bafuruma ni bawa government weeks ebiri ebanyonyore lwaki okutulugunya abana Uganda in fact akantu kano katukatereze mu program eno yakagwa nakozesa nnyo ekigambo tocha buri kwogera tocha omuntu omwe yagamba nti tocha kutulugunya so waliwo abantu abamu bayinza kuba tocha kiki woba twogera oluganda nzijukizanga bwe nteekamu ekyoluzungu tekinyonyolenga okay so mpuuga be yakulemberamu ebyaliwo nabibanyonyora ne baddayo mu parliament kukungubagera emorimori kabaka omu eastern era si mpuuga nabagamba nti mpuuga mugezi singa tibagendayo n'abamu abakyaganya okusayininga baligambye nti imwe muri bantu bangeri ki nimugana n'okukungubagera kabaka wabateso omuntu omukuru bwato kalicho leader nafa nimugamba nti muzize parliament
ne baba kuba ekisanvu ne bagendayo ne bakungubaga ne baddayo. So okufa kwa njawulo ekisooka njagala kubategeeza biki ebiri mu paramenti yaffe. Manga paramenti eno okusinziira gavumenti yaffe nga bwetambula, paramenti yaffe yemu ku institution etambuza eggwanga lino. Ye institution yemu abantu gye batunuulidde, yemu esse eggwanga lino, yemu y'abantu gye batunuulidde okubbulula eggwanga lino. Kugibbulula mu ngeri ki? Abantu baffe be twateeka mu paramenti n'okusingira ddala aba opposition okulaba nti balina kye basobola okukolako okukonvinsinga n'abanaffe aba NRM balaba omusana oluusi bayisemu amateeka agayamba abannayuganda. Now naye nga sinatuuka ku ekyo, Bobi Wine bakyayongera okumulumba. Narabye chief whip wa government Mr. Tayebwa eyalimba nti Bobi Wine yagenda ne brother we, naye ndowooza ekigambo brother kyalanda abayita ba brothers be. Agamba nti Bobi Wine tasaanidde kuteekebwako muraka, tasaanidde n'okufuna obuwagizi, n'abawagizi basaanidde bamuveeko kubanga ejali buli wagenda agenda atambula agamba nti Uganda temugiwa obuyambi. Nti Bobi Wine akyogera? Ate nga Bobi Wine akyogera buli lukya, ate nga mutuufu mu nsi erimu dictatorship. Abantu aba opposition mulina kukola ekisoboka kuraba nti dictatorial regime abazungu bagana kugiwa obuyambi. Buyambi ki? Obuyambi bwe babawa obusinga obungi bwa sente ne mundu. Ekisooka sente ze babawa bazikozesa bubi, tebasobola kuzimba amadwaliro, tebasobola kuzimba enguudo bulungi, tebasobola amasomero nga sente zonna bazibba bubi. Ekyokubiri, abantu ab'ebweru gwe bapokerona ensimbi kiba kitegeeza nti bakyamulemu obwesigye bungi nga ba opposition mutawanira bwereere. Kati aba NRM mumpulirize ebyo murangira Bobi Wine, omuntu yenarangira Bobi Wine nti agamba abazungu nti timuwa dictatorial regime yo mu Uganda obuyambi nga nebyatosha mu ebiri kubanga ne sente ze bakozesa kutokyalinga abannayuganda oba okutulugunya abanyayuganda. Ensimbi eyo erusi batuwora bwozi ensimbi ya muwa musoro mu Uganda muno wetuuse buli munnayuganda kaba mu lubuto, kaba mwana ali mu lubuto abanjibwa miliyoni 1.5. Omutono omukuru n'ali mu lubuto naye abanjibwa lwa mabanja ge bali eri zibali mu kwewola zebewola. Waliwo projects 17 kino njagala mu kirondoole. Kino kyengenda okuleeta ekimu nakijja ku Bahati, yali minister wa economy, minister wa planning, wa finance and planning. Nga bakamu obwa minister bwa state yazuula nti government ya Uganda esasula bilioni 10 buli mwaka ku sente ze twewola ne zituuka wano ne zitabera ntizikola ntuzitereka buteresi ne ziddayo. Ulira bilioni 10 buli mwaka ze tusasula nga amagoba ku nsimbi ze twewola eri ne zituuka wano ne zituula ne ziddayo buzi. Kato okuddayo kino nkireese lw'abantu okulumba Bobi Wine ntagamba abazungu nti batuwa obuyambi. Obwo Bobi Wine bwagamba abazungu nti ezo sente ze mubawa muba za bwereere za kubba. Mu mwezi oguwedde bakizudde nti government ebadde erina projects 17 government nga zikwata zali zewolerwa ensimbi eziwera ezisuka mu kawumbi akadoora billion
milioni 10 za Uganda. USA dollars. Ulira billion emuno nezisoba mu 1.1 billion. Uganda pays back. Nga tulina government ya Uganda eyagala kukola projects 17. Naye projects ezo 17 esente ezo zona bazizizaayo. Owulire bahati kye yayogera. Kati ezo zona ezo 1.1 billion USA dollars amagoba gazo kati hotunulira. Wabura amagoba sikyali badde kibi. Amagoba ago bagateekawo gakubba. Abawano bakwatagana n'abazungu abeeri ne babba commission yennyini. Kati projects 17 zonna tizikoze esente bazizaayo naye mulina kuwa amagoba gazo. Oraba obubbi gwe buli advanced. Ebyo bye tulina kunyonyola abana Uganda oluusi ebyo biri wala tibabimanyi. Kati Bobi Wine bw'avaana agamba nti mukome okudibuuda esente z'omuwi w'omusoro ewamwe eyo mu bazungu nga muziwa bano. Kati Bobi Wine wawacho okulabirako kya sente ezo n'abanyonyola ne bategeera abangi bategeera. Absolutely. Yes. So ekyengezaako okugamba nti tayebwa okugamba okwambalira Bobi Wine nti tasaanidde okugamba nti abazungu barekime kutuwa sente amanyi bitono ndowooza mwana muto. President Museveni ng'arwanyisa Amin, President Museveni ng'arwanyisa Obote we yatambuliranga mu Sweden, Ebungereza, mu America wa ekye yasookerangako kugamba nti Amin timuwa buyambi, Obote timumuwa buyambi. Lwansonga eri esente ze mubawa ze bakozesa okutulugunya abana Uganda, esente ze mubawa za kubba, za kwekusa bwekusi. So echo buli muntu yenali mu opposition ngari mu dictatorial regime cholina kukora tosobola kusabira obuyambi regime ebonyabonya abantu ngeno nababanga yinze. Kakati oraba abantu bona abana Uganda basinga obungi kababe okimanyi nti tulina budget. Mu budget yaffe eno ey'okuyamba eggwanga tuteeka mu budget ensimbi ez'okujanja abana Uganda ebweru. A lot of money. No, honestly, yes. Mu budget yaffe buli budget gye tukola tuteekamu esente ez'okujanja abana Uganda ebweru. Netwasobola kukola budget eteka materials eno government esesa kati ebyo byonna mbireese lwakwambalira Bobi Wine banange munansonyiwa bwe murabanga ebiseera ebisinga bwe barumba Bobi Wine gwe mulimo gwange okunyonyola ekibamulumbira nti bamulumbira bwereere ne banange abali eyo abasirise muba mulidde NUP n'ekyagulanye z'amaanya obutanyonyola abantu ne bamulumba n'asigala yeka nga yalina okunyonyola ffe ate nga tuli wano tikisoboka tusobola kusirika kubanga tumanyi bingi. Now ne President Museveni gwe mulimo gwe yakolanga Amin okumujjako obuyambi Obote okumujjako obuyambi ebyo byonna byava ku opposition. Museveni gye yalimu ne bane barugunda n'abalala nga balina in fact President Museveni yaberanga n'ekibinja kyaberanga ebweru nga kirimu eriya Katega ya kirimu Ambabazi kirimu Rugunda bonna banyonyo obuyambe ebweru era baseketerera government ya Obote ne Amin nti bano timowa obuyambe. Ekigambo okuseketerera nkikozesa nenze nakyagadde nze ndiwo okuseketerera government eno kubanga sijagala ebonyabonya abana Uganda babbi ndina kugiseketerera lazima egwe. Nkozesa ekigambo okuseketerera
abamanyi oluganda olulungi kyekigambo kyenzudde nti kyekibajyamu. Very polite. Yes, tulina titusobola kubashuga kotinga. Yes, titusobola kubasabira obuyambi ebweru nti mulyoke mubbe, mulyoke mubonyabonyensi, mulyoke mugure. President Museveni tayebwa mpuliriza bwogamba nti President Museveni ebyo tiyabikora n'obuyambi tiyasaba ebweru obuyambi. Nemunde ezimu yazijja Libya. Simanyi tulina district mu Uganda yitibwa Libya. Emundu yagenda n'eruguru wakana rugunda. Emundu Gaddafi yabawe emundu ezakuba wano. Egoroza Museveni ekyamutwaranga mu North Korea kiki? Ekyamutwaranga mu Denmark, ekyamutwara mu Bungereza kiki? Mu Sweden. So ebyo esho nkirese lwakuraba nti Bobi Wine alyeri ebweru naye abantu bagamba nti agenze eri naye okugenda mu parliament ya European Union omulimo gwe gwa kuseketera government tebajiwa buyambi. Ekyakora kituufu Bobi Wine tasobola kusabira government eno obuyambi. Alina kunyonyora lwashi tibasanire kubawo obuyambi. Ngebyo byenjogedde. Projects 17 za 1.1 billion USA dollars zona zizeyo. Nga budget mu budget zalimu naye nga projects zali fake. Nga bebuzabuza nti weziri nayo izize sente zizeyo naye atamagoba tugawadde. Ubwo bwebubi buli advanced. Kata umuna Uganda okumugamba nti yabye okijawa. Esente zazeyo. Orabwe bebuzabuza muna esente zazeyo zona. Kata omuntu bwarowoze empolizo gamanta ati banu batufu tibabye. Kumba amagoba getusasude mwebabira. Bo commission yabagifunye. Bagifunye dda. Nekizo okunewunyisa kiri nti nti mu budget. Bateka mu budget. Bulingeri buli mwaka. Nti roja banalo atwino mtu alebulaya. Yes. Sente vezi. Kati in fact awo abantu abali mu America bekarekesiza nti oranyagenze eri kibariko kibarwanyisa batufu. Sente bazimbe budwaliro wano. Nakugamba erware ryerubo wali rudawa. Kati buri muntu yabuza rwaoranya kurwara kugenda eri. Kati parliament yali bade kati. Parliament yali bade omanyi investor twakizura investor gwebawa 1.4 trillion. Niba muone takari yabwerere azimbe takari yerubowa. Twakizura nti omulimo gwasubura furniture kadugambe entebe mbawo byakora. Kati kyakazulibwa kati twakizude nti katata subura mwanyi. Ogwe bagamba kuzimbe dwalo lyerubowa kati musubuzi wa mwanyi. Ruliba muwanga subura fanisha kati kuruna ate bakizude nti katali mu mwanyi. Sente za fezi. Katasoka kusubura ebibye nayo zaamu obali zimbere dwali bwe mufa kati government eno etesobora kuraba ebintu bifanagana ko bwe bityo. Omuntu alina yade ne10 omuwadde billion 100 no mweta kali abwerere naye nga talina yade na bumanyirivu bwa construction nti eno yazi kubanga bali sose kunyonyereza nti yazimbe eno nazimbe alino bumanyirivu mu kuzimba ngabwe turaba roko construction n'abara ne bakizura ntonu asubura fanisha ne bakata ali mu mwanyi kati sente za feza akozesa achifunye. Now NRM kitufe rwana nnyo kubanga bo bali nebyo kurwanyisa byamanyi era sagara kwekwekerera aba opposition NRM tuli bubi mu parliament etukubisa ikintu kimuchoka numbers sibwongo numbers umanyizo ziringa endiga zo muntu omu nga teri kutesa nti bwongo tulese motion tujitese kwa now ekigenda mu maso mu parliament kitufu
sagara kubekwekerera opposition kurunu yegabanyizamu for the first time. Si for the first time ebintu bwe bibadde wabura okwegabanyamu kuvudde kuki era okwegabanyamu kuri kuki kastampuga yaba commandinga ne bafuruma nga bateeka government kuninga nti ennyonnyole lwa kutulugunya abana Uganda mu weeks ebiri mutunyonyole era mu weeks ezebiri katunyonye n'emikono tusensharinge minister wa security kubanga minister wa security ebyo byonna bigenda mu maaso talina kyakora tirina report mu parliament nti waliwo abetuwadde kibonerezo nga batulugunya asirise busirisi tulinga batalina minister wa security kankusalamu kekirimi minister wa security ayaliwo recent bamita Jajja kataliwo kati bamwita jimu muwezi jimu muwezi bali banji abaliwo nzijuke ebisere bagamba batwanga reporting abagamba abana ba NUP twakwatidde erisimanye kalangala twabatutte wano nga balina kye baleetako naye nga bata bya bulimba ni atono nebyo bulimba tabireeta yesirikide tulinga bataliwo kubanga minister wa security mu gwanga bana abaana abe batulugunya bana abaana babuzibwawo ebyo byonna bigwa mu doketi ye oyinza kugamba nti ababikora tebali mu doketi ye doketi ntegeeza nti bali under his jurisdiction ebyali badde akolako kubanga enjagala mbeere honest kubanga Directorate of Military Intelligence eyinza kubanga teri under him na n'ekitongole kino kya External Security Organization ebyo tibiri under him directly ekiri under him directly ISO Internal Security Organization owulira nobwe bakiyita Internal Security Organization naye abana Uganda babura batya people disappearing without trace mu myaka 36 ino government je tufunye mu myaka 36 ebyari mu obote ebyari mu bisera bya amini nga bikubizamwe emirundi je sobora nakogera byona amini people were disappearing without trace mu kisera cha obote people were disappearing without trace people are being killed right left and center ndio biri wakati minister wa security okorachi chechinyuso cyo kugamba nti tukusessioning tukije ku bwa minister naye kinu kyewunyisa muulirize ebyo bine byenjogedde abantu abakasayininga ku rupapuro nga bagala ku sessioninga kumujjamu obwesige baweze nkaga mu babiri bagala bameka kiri bagala okuteeka motion mu parliament babagala abantu 172 mu babiri bakikora kusinzira bagala kimu kya kusatu kusinzira babaka betulina mu parliament kakati okuteeka motion ku floor bagala ababaka 172 nga basayininzeeko kenawedeko nga bagamba kyovura baseka batusekerera kati nti 172 tumusobora kubaweza bakimanyi nti lazima kubanga ekiriwo mu parliament kino kisesa bakawera nkaga mu babiri jukira nupere n'ababaka 57 n'abanupo nabo sigenda kubatira kulisa abamu kiba kikutegeeza nti abanupo abamu nabo tibana sayininga kubanga nayogete nayo mupomu nanyinyonyora nangamba nti waliwo Byarugaba waliwo n'abafa batana bakusayininga ate baba wena ku 10 bwebanga sera bitezande banga zigwako ku mande naku 10 bwebanga timuwezeza iyo debate befudde ate lero nga Friday okusayininga tiwali buzibu lwaliro Friday lwaliro Friday kyoyogera naye kino kyewunyisa so kino kyewunyisa abantu tulina enjuyi kati 2 mu parliament oruyi olwagala abanauganda bayambibwe bave mu kutulugunyizibwa wabeere ekikolebwako abanauganda baleme kutulugunyizibwa
abagara Abannayuganda bareme kutulugunyizibwa bakasayininga ko nkaaga mu babiri wabura abagara okusayininga motion nti bajemu Zaake obwesige Zaake y'omu wa commissioners ba parliament muntu mukuru nnyo mu parliament ari ku ludda oluvuganya nti yanyiiza deputy speaker bakasayininga 200 anyiziza nti ono anyiziza speaker bakasayininga 200 nga beetaga Zaake akite abari ku ludda olutulugunyize okuyamba Abannayuganda baleme kutulugunyizibwa bo bakawera nkaaga mu babiri nti ori yanyiza oli bakawera 2 the two motions laba Uganda yafe ngabwe tutawanya ekyo kye tuyita mu Luzungu intellectual dishonest NRM ekyeraze in fact kino kya byafaayo nga Bannayuganda batibwa Bannayuganda batulugunyizibwa Bannayuganda babuzibwawo Bannayuganda bamaze emyaka 2 tebawozesebwa abarwanirira abo nga bagara minister wa security tumujemu obwesige takoze mulimo gwe atenga kituufu abakasayininga bakawera nkaaga mu babiri nga betagisa bali 17 mu babiri deadline ya kumande bembanga sera bide naye bari abagara kujamu owa opposition obwesige ntave ku kifo cyari mu parliament nti yanyiza deputy speaker bakawera 2 bawozera unakurumu now uchicheche mbaletera kituufu abantu bo mu opposition begabanyiza mu kuruno kati nakulembeddemu okuleta motion mu parliament nti Zaake bamujemo obwesige wa opposition we wali ku independent ticket bamuyita Mapinduzi from Gulu wa FDC naye yajanga independent ne mu mateeka bebanjogera mureke kunkwata bubi kubanga nkimanyi wali abantu ba NRM nenga bajja ku ticket ya independent bari NRM rini ebyo bibero mu parliament yafe katoyo naye yali wa FDC naye yajanga independent we wa mateka ga FDC obo jivuddemu go contesting nga independent ekibiina kya FDC constitution yabwe bwegamba naye ebintu bingi ebizenga biberaho bwe bityo nibisigara nibibererawo now Mapinduzi yomu ku bantu bawe bwo buvunanizibwa ekibiina kya NUP okubera ku kakiiko karoko government in fact deputy we Honorable Rutamaguzi wa Mapinduzi kati raba speaker deputy speaker engeri jayita mu ba opposition aguse ensonga ye kyembagamba nti bwe turonda abantu nga bari namwe ebintu ebibiri tiwewuunya nga Zaake bamujemu obwesige basobora no kuleta Mapinduzi nagenda mu kifo cha Zaake yes kubanga manyi nti kusinzira agetufuna go munku deputy speaker akora afuba nnyo weewawo nawulidemu nti waliwo nakasente akatambula bula asayininga bagamba nti kakadde ku ludda luli olwazaaka ava mu parliament mbu nange nabibuliddeko mbu ate nze banange kambabuulire NRM egyemanyi ekyo ekikola tomujjukira yagamba nti bwakyakuba ssimu nasula nga akuba essimu nga bajjawo ekomo ku bisanja buli mubaka wa NRM yaweebwa obukadde 5 naliwo obukadde 5 nzijukira mu kiseera ekyo twebuzabuza ntugamba nti anti tugenda mu bibiina tubawadde facilitation milioni 5 mu kiseera ekyo zali sente mpitirivu kakati bw'owulira nga waliwo oluvuuvumu nti kakadde nze sisobola kwewuunya kubanga
nga bajewe emyaka ku togikwatako ensimbi zaali mpitirivu bagamba nti zatuuka no mu bukadde 3 per head. Weewawo abantu abamu bagamba nti bakyabanja naye gwe babanja nga dire maze kuyitamu now ekinyusi wekiri bwaki deputy speaker akoze bwatyo naye nga situnagenda ku ekyo tusooke tunyonye who is the deputy speaker, Anita Amongi. integrity ye eryetya era yavaawa. Anita Amongi yakayingira in fact kisanja kye kisoose nga wa NRM ebisanja byonna abadde wa FDC naye nga kirumira mpibiri okuguru kumu kwabeeranga mu FDC okulanga kuri mu NRM bweto gaze nga akora mutembeyi w'ebyobufuzi oyo speaker mutamugenderera ne parliament enagenda ayinza kugiteeka ku ttaka. In fact naba NRM bwe banga timugenderere ku mukyalo ngo muroza nga abakolera ye bwato bwabeera inzijukiro mu kyalo oyo nga akyali mu FDC banyonya akakiiko kagende kagende kakyalire Bobi Wine mukomera bwe bamusotere eguru emukomere gye yali banyonya babaka ba parliament bagende bakyalire Bobi Wine barabe embeera gyalimu. Abasaara bagenda oyo mukyala yalimu mubawa report y'ekicupuli yali mukyalo oyo yajja n'agamba nti Bobi Wine talina buzibu nubwo mwagala mutwalire suuti ayambale talina buzibu. Yali honarebo Kasozi yali ku kakiiko ako ye yagamba nti no oyo byayogera bya bulimba yayara kulembera kakiiko ako oyo mukyala ebyayogera bya bulimba. Bobi Wine yakubwa bubi nnyo talina gatambura n'amaaso tegalaba bulungi nga tambulira ku migo bwati mbaletera Anita. Who is Anita? Anita yali wa FDC okuguru kumunga nga wa FDC naye aba NRM nga bamukozesa kati ye okukozesebwa gwe mulimo gwe kyovora bwatuuse mu kifo ate kumenya ntalina n'omukisa naye kimanyi nti wali n'ababbi abali n'omukisa nga babatwa kukwata ababbi nga buli bwabba kitoora ye tibamukwata tamutega namutegeera kati okutembeya kw'ebyobufuzi ku mukyalo ono kumukoledde raba bwagonomulamu n'ekifo ky'obwa deputy speaker NRM neeyitika ne bamuwa ennaku zino parliament wetuula ba state minister babanga babiri cabinet yomu kati parliament yagwamwesa bw'oraba n'enjogera gyayogeramu ng'oraba amaca wennyini amaca bw'otunulira oranyanga bwe yali n'otunula ne right honorable Kadaga bwe baali very aggressive ng'oraba bonna baali boogi cabinet speaker ono government emukozesa naye alina obwongo bwogi oyo oranya kati abulidde alina obwongo bwogi naye kyamutawaana okuraba nti so kyewuunyisa okuraba nti omukyalo ono asaza amagezi okugabanya opposition yaffe ng'akozesa aba opposition bennyini weewaawo ayise mu independent naye ng'ali FDC reining awala ekintu kyenzimba mu kirinde ono Anita yali wa kibiina ki FDC nga wuyo kati wetwogerera waki wa NRM kati Mapinduzi abadde waki alese motion yokuja mu Zaake obwesige independent but abadde wa FDC naye nagirako kadi ya independent kati FDC reining gwe tukiyita
FDC reining wabura nga tunagenda wala tunyonyora abantu Zaake yayogera ki ekibagamba nti yawebuura Anite kiryoke kimugisemu obwesige era kyava kuki Zaake okuteeka ku kibanja kye ku Twitter space okuwandiika nga addamu Anite abamu tebakimanyi nti yara addamu Anite kakati Zaake omanyi mu bantu be bakasinga okutochalinga mu Uganda mu Zaake akwata ekisooka I believe kubanga Zaake ye orumu nga eguru nga babakubidde mu Arua Zaake yabaleta kumpi ng'omurambo ne bagusuula e Rubaga ku gate ye Rubaga hospital ebintu bingi ebizi bikolebwa ku musajja oyo Zaake ari physically tortured psychologically tortured kati omuntu yenna bw'akyokooza Zaake in fact Zaake akugamba nti n'okwebaka kati tasobola kwebaka nga asala amagezi n'ateekako music otulo tumutwala nga music eyogera kubanga bwagenda ku buliri nga taddeko music obanga TV teriiko atandika kujukira enkuba gye bamukubamu okutulugunya gavumenti eno kuyamutulugunyamu bibaawo Nambooze kati wenjogerera Nambooze akugamba nti tasobola kuvuga motoka she is psychologically tortured in that nti bwavuga emotoka abeeraawo buli motoka emugoberera alowooza nti aba security be bamugoberera ayinza n'okutomera olaba ekiriwo yes olumu nti yari avuga katono afiire mu motoka bawe n'akizula n'agamba nti todangamu kuvuga emotoka kirabika yari kumpi n'okubakuba ku ttaka so psychological torture na physical torture byatuuka ku bantu bano bw'omulengeza Anita yalengeza Zaake yagenda e Tanzania okuzanya emizanyo n'abaparliamentarians b'e Tanzania Zaake yakola bulungi mu misinde eyasinga bali kakati Uganda ewangudde Anita kwe kugamba bwati Zaake nkwebaza okufuna ekifo kye ky'emisinde n'osinga bonna weewawo ogamba nti bakutokyalingako tolina gatambula kakati wulira kyenakugambe intellectual dishonest ejjudde mu bantu baffe mu Uganda muno eggwanga lino tugenda kulitta okukyokooza okulengeza kwa Anite abantu ba NRM bakuraba naye basirise kati just Zaake yaddamu nga reactinga okumulengeza kwa Anite konagamba banvumi katora agamba nti Zaake yampeebudde ebya Zaake saagala kubiddamu ebyo yayogedde mmanyi obusungu omuntu afanagana bw'ato ekibusobola okumukozesa tosa kubazitia gas noze nibakuba ebigala by'emundu yes naye omuntu nakulengeza mu ngeri bw'atyo abantu ne batakifaako kati omuntu gwosobola okulengeza n'akaba n'amaziga y'omukyalo oyo ebyafaayo by'omukyalo oyo nga mbireeta wano eno porogulamu bayinza kugisalako kubanga nsobola kumusoma nintuuka n'okubulira ng'omusajja omukulu obyerekereza naye nga tukumanyi Anita tukumanyi naye ekyengezaako okuleeta nti bw'oba omutembeyi mu byobufuzi bw'ofuna ekifo bwekito olina kuba mwegendereza kubanga bw'otandika okukola ebintu bwe bityo ate abantu bajjukira ebyo zze ng'okola abasoga bakaayana ebiseera bino nti waliwo ekyayagala kubakola omanya abasoga bakiririza nnyo omukadaaga omuntu yenna alabika ng'ayagala kujja kadaaga ku kitiibwa kye nti yabeera maama busoga Anita njagala nkulekera awo kubanga wafumbirwa eyo
ekyo nze kankireke sikufumbirwa research naye tumanyi nti olina mukwano gweyo naye ekyengezaako bali nabo bonnaawo yes kati oraba ng'omusajja omukulu oraba ebyenkomenya mu kkubo Anita bagenda kurangira ebintu bingi ate nga babimanyi kubanga obadde muntu w'abantu kale kankikole bwentyo muntu w'abantu ng'olina ekisa naye ekyo ntegeeza oyinza kukimanyawo kati abakyala bo bantegedde kyentegeeza ekyengezaako okugamba mu paramenti yaffe mutugyeko akajanja really era nayogedde naye mupomu nimugamba nti Zaake aba opposition nga NUP tebasobola kusala amagezi ne bagenda mu constitutional court Zaake ekyeyayogera nubwo kuba okuvuma yavumira ku kibanja kye ku Facebook kati ate bigenda bitya mu paramenti nze kyeneebuuza kiba kitegeeza nti MP lwanagana ne MP wabweru wa paramenti mubitwara mu paramenti kubanga okuvuma omuntu oba okuwebuula omuntu ku Facebook waliwo eteeka ateeka kweza bamuvunaana ki bamuvunaana kuvuma General Muhoozi ne Museveni bwaki Anita tiyagenda mu kooti ye nakitwara mu paramenti yes kubanga gwe kuba okuwebuula singa ono yawebuuliranga mu paramenti awo bari amateeka ga paramenti nze ndowooza we gandikoledde ekintu kyonna bwe omubaka yenna bw'akyogerera wabweru wa paramenti atwalibwa mu kooti munne wabweru wa paramenti naye kati olaba Anita ye ayise mu lukwesikwesi n'amutwara mu paramenti nayita ekyobulabe nayita no mu opposition one kiki kye bategeeza ba NRM okuyita mu musajja ayitibwa Mapinduzi yali wa FDC n'ajja nga independent bagezaako okulaga New Vision kiri kye yawandiika n'olaba bwe neetoolodde ku kintu kya New Vision abantu bangi bo tibamanya New Vision kye yawandiika ku Kyagulanyi nga baagala kulaga nti opposition teri wamu in fact kuruno ku motion zino ebbiri NRM egenda kutukuba ekisanvu bwaki NRM egenda kutukuba ekisanvu ekisooka oraba nti motion ey'okujja mu Jimu Muhwezi General Jimu Muhwezi Minister wa Security obwesige sofa bakasayininga 62 tulina tulina ababaka ba opposition 19 mu parliament owetwogerera tirisi twali badde tulina ababaka nga 9 oba 10 nga tulinze 9 tulabe kikutegeeza nti kebe NUP bona tibanagwayo waliwo abatana bakusayininga wabula kyeraze lwatu nti aba NUP bebanja abasayininze aba FDC aba DP kubanga besobola okubalako na FDC bebanje aba FDC abasinga obungi kyamazira kutegerekeka nti tebasayininze ku kiwandiiko kino kati mbaleetera akakolyo akali mu paramenti kati teri kibiina ekiri wabbali ekyagaliza NUP obuwanguzi mu buli kyekola kyekintu kyetufunye ekyomutawaana weewawo NUP yafuba nnyo okulaba nti opposition ebeera wamu kabe Mapinduzi yali wa FDC naye najja ku independent ticket NUP yamuwa omulimu ye chairman waroko council Rutamaguzi ye deputy we neraba gwe bayiseemu owaffe yennyine yaleese motion y'okujja mu Zaake obwesige mu bintu ebitaliimu ebyekisiru nti yanyiiza bunyiiza Mapinduzi n'oleka ekigenda mu maaso
noreka ekige abana-Uganda ababuzibwawo abana-Uganda abatugulunyizibwa abana-Uganda bali mu makomera nga tebatwalibwa mu kooti. Zaake yanyiziza Anita Deputy Speaker. Omanyi lwaki abantu bangi mu parliament ekibasayiningisizako bangi ku kigundi kya Zaake kwegura. Anti ekyenkugamba mu parliament muno mulimu okwegura kw'abantu kwe batamanyi. Speaker bw'araba nga omuyambyeko mu bintu bwe bityo ekisooka mu parliament gwagenda okuwakakisa okwogera asobola kufiisa Speaker n'otayogera emirembe n'emirembe. Ekyokubiri waliwo n'engendo ze bagaba ze zisinga obuzibu ziriko sente pa DM gwe pa DM gimanyi okugenda ebweru. Yes, kakati ekyo kye baagala nti baweebwe engendo kati Speaker o Deputy Speaker wabakwatira atoraba oranya mulwadde anakomawo ddi onajja kukola nga Speaker emyezi mingi ayisebe bidiru bye gutaba na mwaka ng'oli tanajja. So ekintu kye batuzanya mu parliament kya mutawaana obujja bwe tulina bwe twayingira nabwo mu parliament nga NUP tuli ku buzibu butagambika. Banaffe kati oraba Nsereko kyaleese. Nsereko y'omu ku ba independence abali babalibwa nga ba opposition. Naye nze nga yari akozeeko n'Nsereko teri lunaku yadde n'olumu bw'olingamba nti Nsereko n'okugulu yadde n'okumu yakuteekako mu opposition. I know you Nsereko nkumanyi. Waliwo etteeka eribawabiddemu Kakwenza Lukira Basajja. Nsereko ayagala kuleeta etteeka eddala nti lyegateeko eryo nti linywere. Ayagala eddembe ly'abantu okweyogerera nga ku Facebook kumpi ligwerewo ddala ng'ayamba era nga ayagala kutuukiza. Omanyi Nsereko y'omu ku bantu baali baagala omusajja oli yali mutake yani Rumbuye aleetebwe wano mu Uganda. Naye Katonda n'amusuula, Katonda n'ayamba Rumbuye n'akuba gavumenti ekigo n'Nsereko n'alugenderamu. Kati abantu abatamanyi Nsereko bo balowooza nti wa opposition yate n'omulundi n'ogumu. Nali nawe Nsereko mu NRM nkumanyi. In fact ekisanja kyasooka nze nayingiranga wakasa wa mwenda gw'ekiro nga nyunyeza Nsereko akalulu mu NRM. So I know you. Nsereko tasobola kuwagira NUP yate n'omulundi n'ogumu. Ekisooka mukuru wa Bobi Wine Nyanzi yesimba mu kifo yari akubye Nsereko ekigo. In fact yari amukubye. Naye okukyanga kyanga akaru ojja kusanga nga ku Summit View katabaye nerembo kati bakankana bwenjogera kubanga nze manye ebifo we basobola okukubira. Eddanga waliwo ekifo nga CMA yeshari ku nyumba za ku roundabout y'Emurago namwe mwalimu ekyalo nga owa opposition atona yingira yote akoreyo campaign ate kyalo si kicho gari maje naye nga bayinare mu fe tuyingirayo kati ye summit vyoji manyi naye wari y'abaronzi naye njimanyi summit gari maje katogenda yote. So ebyo Nsereko tasobola kwagira NUP. Absolutely. Kubanga kiraba nti ona muli bubi. Ekyokubiri Nsereko akimanyi nti kino kyandi bakisanja kye kisembayo. Kubanga zanya obukolyo bungi abana Uganda ne basooka yasooka nnyo Nsereko yo mugezi. Naturally mugezi. Naye obugezi bwe ajuddemu kye tuyita intellectual dishonest. Kati engeri jayogera nayo Nsereko bwatandika kwogera. Bwobanga torowooza nnyo oyinza kugamba nti wa opposition. Naye njogera jayogeramu sawa linga rwo mushana
Rwo mushana bwobanga tomutegede. Bwobanga tomutegede inza kugamba nti opposition. Kumba kolera bali. Rwo mushana kyabamukoze. Akolera bali. So ebyengeza akokogera abantu obituli nabo mu opposition beraze rwatu nti buri kintu NUP kyanaleetanga ku furo ya parliament tibagendanga kukiwaga abasingo bungi tibagenda kukiwagira kati uliriza nkaga mu babiri bakasaininga. Today is Friday. Nabuze umuntu nangamba nti deadline ya kumande kansubire nti kumande bajja kweyuwa obo nabasaininge naye kizulidwa nti no mu NUP tulina kwetereza. In fact chief whip wafe nambeshe okyali no mulimo munene banga chief whip ebyo byona yakuma kuma. Have you signed it? Gwe wasaininze gwe banga tona signing okoraki. Okay. So ngatumaliriza tubere bagumu ebyo byone bibeerawo nze kisingo kunsanyusa NUP oba people power yazimbibwa ku bantu ababulijjo. Kibina ky'abantu. Kibina kya NUP kizimbibwanga ku elites bana bali mu parliament. Never. Obuvumu bwaffe n'obuvumu bwa Kyagulanyi buli mu bantu bana bawansi kubanga be bananyini. Be basarawo. Be bakuba ekisanvu buli muntu yena yebuzabuza fe tulinze bulinzi atasayininga ku kino. Bwe tukifuna nga tukibulira abantu. Ngabwe nabulira abantu. Ogundi bwanika ebyakora kati abantu obuvumu bwaffe buli ku people power tituku banu ba elisi bo benyonyeza olusi ge batuka waguru benyonyeze kyokulya banyonya green pastures weziri ne omuntu wa bulijjo nga yachaye government ngabanupu ngabwe bali mwemba manyi nange nga mwendi nubwo yambale kutiya nubwo musanga nga ali muwogo ku kyaro tosobora tomubulire ebya NRM. Sure. So, Lawrence Songeyo, tuanza Jajja NUP, tuanza Byarugaba for that critical analysis on our current issues that are taking place in Uganda. Ate tukwebaza nnyo ebigambo byo bizimba gwanga ate bizimba buli muntu. Awaliwo mukwano gwanga yali Bungereza yatugambye yakubida kasomo n'agamba nti no Jajja NUP mutugambire nti nedda NRM ye opposition president omulonde ye Bobi Wine kati fe tuli mbuyinza kati ye Museveni ye opposition. No yakirese just nagamba technical naye omuntu bwakuba kwe enteyo bwajiba nagitwara lazima enteyo bateshariyo ebayoli ora bagitutte okuba uroza bakondorwa ababbi aroza bwe babba sente zo mu government atezisigaramu baba zitutte. So obuwanguzi bwaffe tukimanyi ensi yona ekimanyi bwatwalibwa obwa engeri je bwatwalibwa nibukakasibwa no mu biwandiiko kyovora bati tuli mu bukulembeze for sure tuli mu bukulembeze naye nga twabbibwa ensi yona ekimanyi. So eyabbo obukulembeze bwaffe yatubonyabonya kati lwe tulwana naye chakabe. So Lawrence Songeyo omukama omulungi tumwebaliza ddala ate ku programs zaffe zonna zigenda okugira tuziteekako yete technique gye twate giwangambako oluli nga programs zigenda ebintu byekyanga twabifunira eddagala era abatuuze tebakyayomba ebintu bigendere mu budde ate kiba kirungi era mbebaza nnyo mwenna abalaba programs zino nti buli kiseera tujja sigala nga tutambula wamu temwerabira tusubscribe ate naawe nzijukizanga ndemwenga kugamba nti mbasiibudde gwembagamba nti basiibudde abamu badduka ate nitusigala nga tukyali nayo burusa akaterekeka kale akome mubere bulungi.